Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Muli balabe balungi era abawuliza balungi abali ku mukuto gwa There is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda namwe abali mu Tawamayanja tubaagala nnyo. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amateero. Baliza omwoyo omutukuvu ajja afugemu ffe okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati abasumba muwulirize. In fact basumba baweereza muwulirize obubaka buno okuva ewaani Bishop Minaani. Manyi beebo abamu ababuulizi b'enjirizi bengoberera tebali mu ntalo ate babuulira ekigambo ekyaddala eky'amazima. Kakati Bishop Minaani agamba nti oba ng'oli musumba oba oli pastor oli elder, tetwagala kukoma bukomi kuyita pastor man of God, twagala tulabe Katonda mu ggwe ng'alabisibwa. Ye lwaki njogera ebigambo by'omukulu, sooka omwewulirireko ng'abasumba abakonkona ku mutwe ate tusobole okuba nga ate tweyongerayo. It is not enough for you to be an elder. That is not enough. It is not enough to call you a pastor. We need to see the manifestation of God. We demand, if you say you are a pastor, if you say you are an elder, if you say you have the Holy Spirit, we demand the manifestation of your God. That is why we need an anointing. In Luganda we call it Sibyakusaga. It's called no joking subject anointing. We confront the situation. We break bondages. We open doors that were closed by witchcraft. We destroy witchcraft. We destroy modernity. In the name of Jesus. So muwulidde oba oli musumba twagala tulabe Katonda mu Bible. That's true. Ekizibu kye tulina kati ennaku zino abeeyise bangi. Kakati ekyo Bishop kyayogedde kiyinza obutalabika kuba kakati ennaku zino ebicupuli bye bisingayo. Kati omuntu eyeeyise abantu abasinga bamanyi nti obuweereza ssente. Ye wabeera ne ssente ze ye ng'atandika ekkanisa. Waliwo abaagala okufuna just ekyeekitiibwa omuyita pastor. Naye nga tayitibwangako ggulu, yeeyise. Alina buli kimu. Alina ssente, alina businesses. Ekkanisa yatandika ya tiles, bamanyi mbu that's the church. That's not the church. Kakati oyo n'omugamba nti twagala tulabe Katonda ng'alabisibwa mu ggwe. Ayinza okulaga Katonda ow'essente n'azimba kyaki nga nnene nnyo n'akola buli kimu ng'olowooza nti yoyo Katonda gwe boogerako. Nedda. Ekyokubiri nti twagala tulabe manifestation of God in you, okukola oba okulabisibwa kwa Katonda mu ggwe pastor, twagala tukulabe. Ekyo kituufu kubanga mubanga muweereza Katonda nga tebakuyita wisi pastor, olina okuba ng'osonyiwa. Kuba sekiwa nti Yesu abeera mu ggwe, musobeera mu ntalo ezo paka. Ne mutuuka n'okwetwala mu makooti, mutuuka n'okusiba abantu nga Kristo ali mu ggwe, nga alabisibwa. When Jesus is manifesting in you, it is impossible. Tekisoboka. Kakati oluusi ekiseera kituuka nti bano betuyita abapasita Katonda waabwe omutuufu n'alabisibwa. Baba Katonda bangi. Kitegedde? Katonda waabwe omutuufu gwe basinzanga bo n'alabisibwa okusinziira ku bye bakola. So tekimala bumaze okuyita pasita, wabula twetaaga okulaba Katonda ng'alabisibwa mu ggwe. Mu bufunze kyabadde ategeeza nti the anointing, twagala tulabe amafuta
Katonda ng'akola mu ggwe. Naye ekyo kati kirina obuzibu kubanga abafere ate be basinga okukola kati. Bayibuli ebyandikwa bituukire nti mu biro eby'oluvannyuma enjigirizibwa y'obulimba Sitaani ajja okukola ebyamagero biyitirivu, ekiba kisoboka alimbe n'abakkiriza oba abalonde. That is very possible. Kisoboka ddala nti ssaawa zino bw'olaba nti wewali ebyamagero ebitulika ng'embere ng'ate bafere si baddala bali ku musingi gwa magombe. Okitegedde? Kati bwe tunaagamba nti anointing, tulina abantu abatasobola kwawula the true anointing and the fake anointing. Naddala bano abato mu mwoyo bo bamanyi nti omuntu okuba n'amafuta ag'obwakatonda kwe kuba ng'avuga emmotoka ennene, kwe kuba ng'akuumibwa SFC, kwe kuba ng'alina ekikanisa ekinene, kwe kuba ng'alina emitwalo gy'abantu gy'atuuza, kwe kuba ng'atambuza abalema. Kati abantu geyiga amafuta bo ge bategeera ab'omulembe guno. Naye kakati g'omanyi Katonda we twogera ku mafuta nti omusumba alina amafuta ag'obwakatonda, weewaawo tetusobola, we cannot exclude, tesobola kuggyawo kuwonya era aba alina okuwonya kubanga osoma ebikolwa by'abatume 10:38 Yesu Omunnazaaleesi we yafukibwako amafuta, ebyo yakola obiraba, abalema baatambula, abazibe baalaba, ebintu bingi ebyamagero bye yakola. So ebyo byonna abikola. Naye we tugamba amafuta ag'obwakatonda nti kalakita eza Mukama waffe Yesu Kristo zirina okuba nga ziri mu ggwe. Okwagala, abasumba b'ennaku zino tebakyayagala. Okusonyiwa, ennaku zino abasumba b'ennaku zino entebe y'omusango eri mu bo basala. Okitegeera? Tekyali kwagala na buli omu alina empaya ye, buli omu anoonya bwakabaka, buli omu azimbye ekintu kikye. Beetute mu makooti, beeyogeddeko ku butuuti, enjiri kati baagifuula yaku nkoona nkukoone. Okitegedde? Naye singa the anointing of Christ nga yali mu bo, Yesu yagamba atya kuba amukomerera? Taata abasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Okitegedde? Nga baagala kubanga ate bali mutta, bali mukomerera. Naye bameka ku ffe guno omulembe ng'okimanyi olina amaanyi agasobola ozikiriza abo abaagala okutta abalabe bo bonna n'otabasindikira njuki. Kyate enjuki muliro ate gubookye mpola mpola, mwezi mulamba nga gubookya bagwewo. Bameka? Kuba Yesu yali amanyi ekigendererwa ki. Yali amanyi nti si bo nti be bakikola, waliyo abatuddemu. Kati guno omulembe tulemereddwa okutegeera nti oyo muganda wo gw'oli kuguluba naye gw'olowooza nti mulabewo si yeye, waliwo ekimulimu. Kati amafuta ge twogerako ge gakulaga nti tolina mulabe muntu munno wabula omulabe wo ye Sitaani. Ego amafuta ate ne gadiiringa naye. Okitegedde? Amafuta omusumba ono gaali kwogerako geego okubanga ojjudde okwagala kwa Katonda. Kwe kubanga essanyu lyo kwe kulaba nga omubiri gwa Kristo guli wamu. Tetugambye nti tewajja kubeerawo misunderstandings, zibaawo, naye ate amafuta ga Katonda gatuuzaayo mu Zabbuli 133, labayo nga bwe kiri ekirungi nti awo okusonyiwa kujja kuba kwangu. Tega amafuta Bishop gaali kwogerako. Naye ennaku zino amafuta, motoka, mayumba, TV, omusumba kasaba ne TV ne radio, oyo omusumba alina amafuta, nnimi. Okitegedde? Nedda, ebyo ne Sitaani abikola era abirina. Naye ffe twagala tulabe the anointing of Jesus Christ in you. Amafuta aga Mukama waffe Yesu Kristo nga gali mu ggwe. Yesu tumulaba ng'aliko amafuta, biki bye yakola? Yatambula ng'akola bulungi, asumulula abasibiddwa Sitaani. Yali ajjudde okwagala, yali ajjudde okusonyiwa. Enjiri gye yabuuliranga, he was preaching the gospel of peace. Enjiri ejjudde emirembe naye ng'ate ereeta abantu mu bwakabaka. Kati ffe tubuulira enjiri ejjudde entalo ng'ate eyawula. Kakati ago tulina amafuta.
weewaawo ekyaki yejjudde si kibi, erina thousands of people, but is that the anointing? Ago si ge mafuta. Bwe twogera ku mafuta, Mwoyo Mutukuvu ng'akola mu ggwe. Okitegedde? Nze nali Luzira naye nalaba nze nayogera kuba nze natambulanga nnyo ombuulira enjiri nga buli omu yalanjogere naye, naye nayogera n'abaana Luzira omwo ng'abasumba be babasiba, naye nga si nti bababbye babakoze akabi, nedda. Abaana abamu kwe nayogera nabo baŋŋamba ife sijja kwogera kkanisa, waliwo ekkanisa gye twalimu, twali omwo nga bali mu byuma, kati babeera mu byuma ne bavaamu, bategeera amazima, bababuulira, Mukama yabayamba ne bazuula amazima, abavubuka ne bavaamu ne bagenda mu kkanisa endala entuufu ebabuulira ekibi, ekibi kibi era Kristo kino kyayagala. Kati bwe baamala okugenda eyo nga omanyi nti gamba naye nze nabaza Mukama, nali mu bafere ne Mukama nansinkana netegeera amazima, nali nga nange sibimanyi nga mpakana nnyo nenvaayo, bale Mukama ekitiibwa kimuddire. Bali bwe baategeera nti bano abaana bavuddeyo bagenze mu kkanisa ndala, baabateekako gwa bubbi, mubabba ebyuma by'ekkanisa ne babasiba bali eyo nabalekayo. Ng'abasiba musumba ayogera mu nnimi rimashikatayarabubushe naye nga naye amazima agamanyi tebabba akuba baava mu kkanisa, tebabba. Naye ali yabasiba, naye abeera katuuti n'agamba you must forgive, but you must forgive. Any Christian who does not forgive is not serving God. Nga wali abavundira Luzira balina ze famire zaabwe tebalina musango wabula okuba mbu bazudde amazima ne bava mu kkanisa ye. Kati fe tulaba ku TV, that man is anointed. Which anointing? Is that anointing of Christ? Giga amafuta ga Kristo. Sigre go. Amafuta ga Kristo ge g'okuba ng'oyagaliza munno ekirungi, akola obubi gw'omukola bulungi. Abo abaana singa bava mu kyaki be bamanyi, baba nga bennyini baavudde awatuufu ne bagenda awakyamu, obasabire Mukama ababikula amaaso bakomewo awatuufu. Waba nga bagenze awatuufu nga bavudde awakyamu baleke bali eyo. I met 7 guys, bavubuka 7 nga bali Luzira naye ng'ekyaddala tebalina emisango gyonna gye babateekako mifu mipaatiike, naye ng'aba abasiba basumba basiba ku mativi banene bakuumibwa SFC, naye ng'ebisango bibali abasanga Luzira. Twaneŋŋamba wow, fetubeera eno oli eyo gy'obeera Mbale owoggana, that's the man of God, stop what you are saying, that's the man of God. Naye gwe tumanyi naye olituuka Luzira n'obasisinkana olitegeera nti the anointing operating in the so-called man of God is not anointing of Jesus Christ. Mukama atuyambe, twagala musumba muweereza tulabe amafuta ga Kristo mu ggwe. This is a powerful message to all of us. Tukusoomozebwa kunene gye tuli. Mukama otuyambe kuba si kyangu. Era Mukama akugula amaaso omanye nti amafuta ga Kristo tegali mu bantu okuba nga bangi, okubeera n'okukanisa ogunene, okuba nga gw'olina TV ennene, okuba nga okuumibwa magye, nedda, okuba nga otambuza abalema, ebyo Sitaani naye abifeera abikola. Amafuta ga Kristo tugapimira okuba nga omuntu ajjudde ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Okitegedde? Gamba Yesu onsaasire. Nange mbadde ndowooza era nga nnoonya bajjudde mafuta agajjuza kkanisa. Ekitegedde olwaleero nti
neetaaga amafuta ag'omwoyo omutukuvu naza n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amiina. Kale njagala kwetoolamuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okubanga netwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.